Ab'emikwano mu Yesu, abooluganda mu Yesu, Yesu yeebazibwe. Mpitibwa Kankwasa Mase oba Laavu Mase. Neebaza Katonda nti ndokose era nzizza bujja. Nazanyako kontenti w'okutyoboola abantu ng'ate kw'otadde n'okutyoboola ekitiibwa ky'abanakazadde b'eggwanga katugambe nti maama, naye nga maama yansonyiwa era yategeera nti yali kontenti. Naye kontenti ono ngenze kiraba nga tukosamu abantu bangi emitima, abantu tubaleka mu maziga, naye nga mbasuubiza nga mpanise emikono. Bwe ndiddamu okuvuma omuntu, bambi mbasaba Bannayuganda mwenna bwe munsanganga mu kkubo munjokye n'ebipiira. Mukama yeebazibwe. Era nalokose muli n'ekomera, nalokose wadde yali kontenti nga nze nga nkimanyi nti kontenti, naye ate neeyongedde okudda eri Katonda. Bayibuli egamba bw'otasonyiwa nawe tolisingiibwa. Gwe wenna ansonyiye Katonda kumpeere tosinga okwagala. Era mpanise emikono nga ngamba nti Pasita Bugingo, Katonda yandaze gw'alina okunjatuza obulokole, nzira eri Katonda, ndokose ebyensi tebijja kuneemazaamu, mboneredde ba mikwano. Mukama bampeera omukisa era mbaagala nnyo. I love you so much. Muli baaluganda munze mu Yesu, era ndi waaluganda mumwe. Atakolangako nsobi yaba tasonyiwa, naye oba omanyi nti wakolako ku nsobi, sonyiwa naawe. Bayibuli eri okubalirwa nti wasonyiwa naawe olusonyiibwa. Mukama bankuumire.